Suna Wamalanga mutuze w'Nansana ku Yesu amala amaze emyaka 25 ng'addukanya bizinesi z'amabaala okuli eya Tinka Pub ne Timeless kulya kunywa ng'akozesa abakozi abawera 10. Suna agamba nti ng'ekirwadde kya COVID-19 tekinnajja yali atuuza bakasitoma abawera 5. Tetwayagalanga nnyo kuseera abantu byakunywa nga tubitunda ku ssente ezisaanidde entonotono basobola okuba nti tebakaluubirizibwa ate nga n'ebyokulya nga bw'owulidde nti wano wayitawo kulya kunywa ng'ebyokulya byonna bisangibwawo. Ono atutegeezezza nga bwe yafuna ekyekango oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulangirira omuggalo ogwasooka nga Maachi 2020 oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okutuuka mu Uganda. Tebbaala musooke muggalewo obazaala ennaku 21 ne nga tufudde. Sesiwuliranga nako nempulira ne church kavanga nzaliwa nga bagamba zisooke zirindeko ne ngamba kati nno tabweze ennaku ezabiri mu olumu baze zasooka wezaggwako nafuna ekyekango ng'omusajja omugezigezi. Omuggalo gwasooka bwe gwaggwako ate ennaku ne zongezebwayo wano Suna we yafunira ekirowoozo okukyusa bizinensi y'ebbaala. Naye ndaba nga bigenda bikola ki sibitegeera bulungi buli ssawa tulindemu ne ngamba kati wano omugezi akyusaamuko netandika okuteekamu restaurant netuzifuula nga z'amaanyi abantu basobola okuba nti bajja ne balya kubanga okulya kuba tebakugadde ninga kateekawo n'obwo buki obuduuka sobola okuba nga butulabirira. Kati ono okusoomoozebwa kwasanga kwe kumanyisa abantu nti ebbaala yafuuka wooteeri y'emmere. Kuba kati we twatandikira nga tebantumanyi nti tuli mu restaurant nga abantu batono naye kati bagenze bakola ki bagenze bajja kuba bagenze bategeera nti kati awo restaurant weeri. Bw'otuuka mu Timeless bar wano e Nansana oyinza okulowooza nti kino tekibangako kifo ekisanyukirwamu olw'embeera gye kirimu. Ebintu ebikozesebwa mu bbaala ng'emizindaalo, obutebe, amacupa byonna byajjula nfuufu olw'ebbanga lye tumaze mu muggalo. Bintu byonna tetwaddamu bikwatako byonna byuma biki firiji zonna emyenge gyafa ne tugiwa egimu. Suna aliko amagezi g'awadde abaali baddukanya amabaala. Era ne bannange mbasaba nabo bakyuse obwongo bakisoke baddeko mu bizinensi endala. Bw'ateewo ekifo nga si kike ye naali musabye asooka abireke akiruuzinge kubanga bagenda kusaba ssente za lenti bamanyi kifo tajja kugamba nti ate ye tajja kufunamu. Ajja kusigala akusaba ssente za lenti ate ng'ebifo bino eby'ebbaala ekyamazima bitandikira mu ssente nnyingi. Ono alina okutya nti abantu bayinza obutakomawo mu bbaala singa omuggalo guggwawo. Wakati abantu bamanyidde okunywera ku bbaala obuliroka ennyo obwo ate nga ssente ziba ntonoko tujja kubeera n'ekizibu okudda mu bizinensi kijja tukaluubirizaamuko. Tekimanyikiddwa ddi kirwadde kya COVID-19 lwe kigenda kuggwawo mu nsi yonna kuba buli lukya kyeyongera kweriisa nkuuli. Oba oliawo ke kaseera abali baddukanya amabaala okukyusa mu ndowooza ey'okweyimirizaawo. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.